Of course ndongo mbadde nfumba ndongo omugiraba komanda abadde takola bubi olwa peer pounds terukola bubi ate era waliwo olujja guno omwezi nga guggwako so mbadde mu studio nga nfumba. Yeah. Bw'osiisimu abantu badde balowooza mbuno oliko mu kabreaka music oba olina ebirala by'okwasaganya ng'okulima n'ebirala. Nedda of course ebirala bibeerayo naye kati saa zino abantu bo banjagaza ndongo. Era ndi mubba kuba ndongo era ndeeta ndongo era mbadde ndikodinga ndongo. Lwakuba nti naye yeetaaga time okuleeta ekyaka mbasala kuleeta kintu kigenda kumalako nnaku bbiri. Manya yale kiro kigenda okubeera classic because ennyimba zange zonna zibadde classics nti nkyaziriako paka kati. Twaga nnyimba za kuba mwezi gumu. Sikyanoonya nnyimba za kuba mwezi. Kuba Mukama wedde ennyimba yazimba kati nina okukola ennyimba ezigenda owangala n'abaliddawo baziwulirize nga bazaagala. Yennyabo. Kikyogera ku bayimbi abayimba ennyimba ez'akaseera obuseera nga olaba enkudi embuzi n'endala. Nze sigenda komentinga ku ezo nnyimba naye kisinga kubanga ffenna tukifunamu kyekikulu. Kuba buli omu aba n'ekigendererwa ki. Yennyabo. Engeri gy'okomyewo like officially oli kufulumya music. Tudde oyogera concert. Are you having any concert this year? Sisuubira. Saa zino ndi mu kufocusinga kukuba ndongo. I think when the right time comes tujja kuba tubategeeza. Naye tugende tuwagira abaliwo abagize concert. Yennyabo. Abadde ndongo weri wenjagalira nsobola oteekayo naye of course ne expenses ziba nnyingi. Okuteekayo ekivulu oba olina okuba nga oli financially stable. Mbasagala ate stressinga abantu nnyo. Yennyabo. Tulina abapromota bangi wano abasobola otegeka ebivulu. Promota bajja nga alina offer ennungi tewali buzibu. Naye nze saa zino focusinze ku ndongo. Kyo kye nkugambye nti when the right time comes ejja kuba etuuse. Right time ejja kujja. Yennyabo. Bwe oyogedde ku stage n'ogamba nti nno bali bagamba nti nno tojja kimakinga nga bagamba oyo tamanyi kuyimba ayisaawo. Bali balowooza. Naye kyanyamba omanyi ebiseera ebisinga oba tofunye criticism toba na nsonga ku lwaki oba olina okukola. Naye bwe tuba nga tulina abantu be tulina oprovinga bazuukusa ina person abayeebase ne bagamba tosobola kati nga nawe olina okwerwanako. So bahate bambi mbasaba beeyongere kuba be batuwa amaanyi ge mafuta. Wajja ne style nga yo wekka teri yagisobola ate ngamba onaana bwa lwaki style eno gy'ojja? It was God is calling. Nali simanyi nti nange ndi wanjawulo naye Mukama bw'atyo bwe yakinteekamu. Yennyabo. Omukyala agamba atya? Nze sirina mukyala naye ndina abakyala. Naawe oli mukyala gwe toli mukyala toli mukwano gwange. Bajja kunyiiga ngozeeka ne bajja kuwa Kyagulo. Nedda naye nga nzikiriza olumu waliwo abantu nga babaayo sometimes naye nga tebaagala bulamu bw'amataala ate n'olumu I feel like abantu nabba wa ndongo ebimu nembyesigaliza n'enkola ebyange eri nga naye olina obulamu bwo nti si buli kimu kyokiteeka mu kamera nange nina obulamu bwange ng'ebimu sibiteeka mu kamera. Yennyabo. Abantu abayimbi abasinga bafuna omukyala ye nga mulungi abaaga nnyo namussa mu mataala gwe toyagala public love. Taata wange yafuna mama wange nga mulungi naye teyamussa mu mataala naye era weebali. Bantu sigimanyiko kuba sigegezangako. Simanyi bizibu byayo. Yennyabo. Kyo woba tabadde akasente kaafuluma wafuna akasente bawa abayimbi ssente wawo saka eriwo mu federation wafuna oba tewafuna? Sina ssente ze nafuna naye era sijja byogerako nnyo. Sibitidde naye sijja byogerako njala ekiba kyongerayo endongo yange. Baatugambye nti abayimbi mwafunye copyright ensonga wagitegeddeko oba? Singa gwe wagitegeedde tetulina gitegeera. Breaking news eba breaking news all over. Naye era tusaba kibeere. Yennyabo. Mwaga mukyukemu ng'ebyensendala. Of course biba bino kiikamu nti ennyimba tuzikuba ennyimba zenkubye oba ennyimba abayimbi abalala ze bakubye twandibadde nga low level omuyimbi gyabeerako naffe abantu bambi tuba twandibadde tukola singa sente zaffe zaali zituukako mu butuufu bwazo nga wandinsanze nga nzimbye eddwaliro oba ebusoga eyo nzimbye essomero Masaka nina foundation eyamba abaana kawula abayimbi abalala naye sente zaffe zisinga ziyitawo ate nga naffe tulina abantu abatukolera abatufunako okitegeera. So imagine singa sente zera zaali zeeyongera naye naffe twandibadde nga tugaba emirimu mingi naye sente ezo ziyitaawo kati naffe ne tusigalawo nga abantu erinnya liri eri naye ng'ate kasente kali wano katono kati ate omuntu n'alowooza nti oba tobabeereddewo naye nga naffe olumu tuba tu struggling. Yennyabo. Abayimbi abasinga wabanga adde asiisembu wadde abadda na EP na album tubali tusubya nawe olinayo ekimu ku nabikola byonna ne mbitereka nina album etudde EP zitudde byonna era ku nkomerera guno omwaka kasamala singa eno ngenda bakuba EP. Yennyabo. Eriko ennyimba nga 5. Amina. Ejja. Bafani bo bakusuubiremu ki okomyewo nankuba mpya? Bafanzi bange mbeebaza okunjagala n'okunsupportinga n'okumbeererawo
mbeebaza nti ne mu buzibu bambeereddewo ne musanyu bambeereddewo era nange mbasuubiza nti nja kubawo endi we baneetaagira. Bw'obadde ku stage oyogedde ku Zaffarani nti yasooka kubeera backup artist wo ojja otya okumusinkana era mujja mutya okwawukana ate n'ajoininga Swanks n'afuuka omuyimbi eyeetongodde? During lockdown gye twali nga tetukola bivulu kati waliwo bandi gye nafuna bayita ba Nailers band kati nga bwenkola nabo ne practicingamu nko mpola mpola kati gye nasanga Zaffarani nendaba nga alina eddoboozi eddungi ne twandika okukolaganawo ne tugerako ne musiyo ne tulikodingayo ku buyimba ng'essaala eri nti Mukama amuyamba afune omuntu abamwongerayo era ndi musanyufu nnyo okubanga mulaba she's doing well era nsaba abantu bamuwagire bamusupporting because she's a very good girl. Ojjusamuuko nti yandibadde saa zino akyali mu management yo nga akyali muyimbi wo weewaawo nga nawe omufunamu ng'omuyimbi kubanga gwamujja wala. Sejjusa kuba singa era yali akyali nange ndowooza waali teyandibadde tannatuukawo kuba nange ndi muyimbi ate nange neeteekamu ssente neetaaga ssente ndowooza ate nandibadde mukotogera but my prayer was afune omuntu amwongerayo ebyo twakola nga tubikola just on a friendly basis, a friendly level nga tusaba Mukama afune omuntu amwongerayo nze ndowooza abe kubeera nange yandibadde era tannatuukawo. Naye bw'aba ayogera nga takuteekako mu mboozi ye nti oli mu kwakwata ku career yayogera nnyo nti wa church. Of course era ye wa church naye era ayogera ndowooza just wale tonnamuwulira era niwaba tayogedde no problem nze ndi proud of her nange kinsanyusa. Yogeddeko ni ku Mudra ye mwasinkana mutya n'omukwatiramu. Mudra era yannoonyanga omuyimbi omulala n'agamba twandyagadde twogeremu nko muganda wange ko yawulira nga sirina buzibu era netula ne twogera ebiseera bye yakubiramu muyaayo awo nga tannakuba muyaayo so nebaza Mukama okubanga amutuusizza waali era nsaba abantu bonna bagende bamuwagire concert ye ekuba ejjule ebooge. Yes. How does it feel abantu olina abayimbi b'okutteko nga Mudra ne bafuuka bakabi ne ba Zaffarani? Mpulira bulungi kuba saa zino wemba njagala Mudra mukubirawo ate nanfunirawo nankwatirawo ne mugamba banja tukole kino ne tukikola because I feel like simusanze nga akubye nakitegeera ne Zaffarani kyekimu. I feel so good mba proud nange ngamba abanjogerako mu ndongo boogera naye nange nina kyensementinzeewo okonga nange ate era nabo mbasaba era tola Mudra kyakola naye alina abaana bakutteko n'abakola ki n'abateekayo so gwe omutima gwe tulina spreading naffe twekwateko tugane kulira ziri stories z'abali abaasookawo nti bokka be bayamba naffe tuyambe tulina okweyagaliza yennyabo. Dr. Jose Chameleone yavuddeyo n'agamba nti abayimbi babeera bakabi ne bagana okukwata ku baana abato nabo building a talent zaabwe they are so selfish. Anti we aba yakyogedde alina ensonga naye ekirungi nze bwentyo si bwendi naye nga abayimbi bonna bandibadde tuyambagana because kandi ogyokoleza leero enkya yeyinza okukoleza nga gwezikidde. We need each other because fena tetumanyi destinations z'abantu so we need to work together we need to help each other. Kyekyo bakubuuza industry okozeewo kisi nnyimba zokka baani bookutteko nakyo kyo. John Black, abayimbi muteeka ssente nnyingi nnyo mu music wammwe muinvestinga ssente nnyingi nnyo weewaawo nga temugenda na kuzijjamu lwaki muteekamu nnyo ng'ate kyemugenda okugjamu tekigenda kwenkana nekyemutaddemu? Music ono alinga Zaala olumu tuteekamu ne tufuna olumu nekikola ki ngera business endala yonna waliwo otukanga gwali mu gifuelinga gwali mu gipoweringa nga teri mukola bulungi naye tekitegeeza nti giggalewo so ino sigala nga okola ekyo just olina kubeera consistent kati kirema abayimbi abalala tebabeera consistent kibasukako ne bakola ki naye si buli lunaku nti luba lwa Sunday waliwo ennaku ezembi project n'ogiteekamu miliyoni nga 2 neegaana naye olina sigala nga okola ki kola kyolina okukola n'okola ne research n'olaba nti weechallenging onoonye kye kinaakolera abantu. Yes. Fine waliwo abayimbi abamu nga bateekamu kinene talent weeri naye ne balemererwa okubako we batuuka ate abo batalina talenti ne bateekamu kitono ne bakikuba ne basamba akaggi ensonga evaawa? Ensonga eva ku emikisa gyanjawulo emikisa gyanjawulo ate ne calling osokuba nga oli muyimbi oli talented naye nga calling yo teri mu kuyimba nzikaliza sokugamba nti sente zonna zenfunye obulamu bwonna bukyukidde mu ndongo so mbasa givaamu ne ngamba nti sigifunyeemu olumu bigaana naye ate buli kimu kyendi kivudde mu ndongo mbawagizi bange. Okyalina wootuuka mu kiseera n'ogamba nti kati nziweddemu amaanyi oba ndaba nga sigenda kumalako kuba kati saazo experience yogiyina naye okyalina obuzibu obwo okyabusanga? Mbusanga nnyo waliwo otukanga oli frustrated nga wogamba nti osoteeka musendezo n'ojjako akasenteko konna
nejako milioni zo nga 2-3 noziteeka mu project neetakola nogamba Mukama Katonda. Abantu bagambira nti bagambye nti no John Black yagwawo olumu naha ng'olekula endongo olekula ennyimba naye nga abantu bagamba nga tetuziwe naye nga wallahi biro oreleasinga naye kati ekyoba olina okukola era olisigala nga oreleasinga ate ng'osaba ne Mukama Katonda ajeebo ebijinji kyoba olina omanya amaanyi mangi ag'omulaba esitaani ne mu mirimu gyaffe gye tukola so olina okuba nga oli musabi nnyo